mukimanyi kino mukimanyi eno bagiyita masiki covid mumumanyi covid gyali si kyo mwina masiki naye nga nze ndi memba wa parliament twayisa sente nga buli munnauganda alina okufuna masiki. Manyi nti covid gyali manyi nti buli omu yeetaaga masiki naye kubanga eno gavumenti yababbi sente zonna bazirya. Kakati njagala kubasaba mwabali wano n'abali yonna gye tubadde n'abali eyo gye tugenda okutuuka mufube mu magezi manyi muli mwire bagezi mwekolere masiki buli omu yeekolere masiki. Sebenafuka presidenti mu January kubanga manyi covid akyaliwo buli munnauganda ajja kufuna masiki ate nga bya ddala. Ekigambo ekyokubiri kyenjagala okugamba njagala kigambe baganda baffe abapoliisi. Tuli wano eddakiika 5 zokka kwogera n'abaana ba Butaleja. Tumanyi eno kampeyini si kampeyini ya bulijjo. Bulijjo bwe babeera ne presidential campaign babawa emyezi 3 oba okusingawo. Naye kuba Kyagulanyi bwe yajja Bosco yatya. Kati kubanga Bosco yatya buli lunaku tulina okugenda mu disitulikiti 3. Nasuze Bugiri naye tuvugire essaawa 3 kuva Bugiri paka ano nga tuzina kubeera dakiika 2. Mumanyi lwaki? Kubanga enguudo zonna nyina bingi nnyo byenjagala bagamba naye kubanga tetulina budde. Manyi nti tulina ba flag bearer baffe benje banjulira bajja bawulira ebisinga. Naye ng'ensonga enkulu lwaki mbadde nnyina okufuba okujja wano nga tuyita mu tiyagasi nga tuyita mu masasi nga tuyita mu migo kuba njagala kubatuusaako message. Njagala kubabuulira eno bagiyita mission to freedom. Ffe tetulina mundu, tetuli bakozi ba fujjo. Naye manyi nti ensi yonna yonna etutunuulidde. Manyi nti UN etutunuulidde. Manyi nti amawanga gonna gatutunuulidde. Era manyi nti ssaawa zino tukola history. Njagala kubategeeza baganda bange nti ffenna okumala emyaka 35 Museveni n'abayekera bwe bawamba ensi yaffe ne batufuula basileevu. Ffenna tuli basileevu mu nsi yaffe. Naye njagala obabuulira nti Katonda yasazeewo atuwe omukisa tubeere free. Kati kano akalulu ke tugendamu si ke kalulu akabulijjo. Maze emyaka mingi nga mbagamba nti nze siri wano nga politician kubanga ono tetuli mu politics wa bulijjo. Nze siri wano nga politician ndi wano nga freedom fighter. Era njagala mwena kubasaba mwena mubeere ba freedom fighter. Wadde nga ndi wano wadde maze mbakulembedde njagala okubasaba temubindekera ate temubirekera bano ba honorable member. Buli omu yeebereremu. Babadde tebagala ntuuke wano kubanga bulijjo bagamba abantu nti ebyo bya Bobi Wine yekka. Naye njagala babulira nti nze ndi wano nga representative w'abantu abaavu. Nze ndi wano okukiikirira abantu b'omu byalo. Nze ndi wano okukiikirira abantu ba ghetto. Nze ndi wano okukiikirira
abavubuka. Abavubuka b'Obutaleja. Nze Museveni yafuuka president nga nyina emyaka 4. Era manyi bangi kumwe baali tebanaba kubazaala. Era manyi tibangi kwaba abapoliisi baali tebanaba kubazaala. Era manyi tibangi kwaba abasirikale baali tebanaba kubazaala. Naye kumala emyaka 34 batwawudde nga batwawulira ku tribe, nga batwawulira ku ddiini, nga batwawulira ku kirasi, nga batwawulira ku byonna byonna bye baagala. Paka Katonda bwe yagenda mu ghetto n'ajjayo omulasta mumanyi lwaki nesimbye okuba president. Mumanyi lwaki nesimbye okuba president. Kubanga njagala mbeere eddoboozi ly'omuntu wa wansi. Mumanyi lwaki nesimbye okuba president. Kubanga njagala tubeere ne president nga servant, nga bannayuganda be ba boss. Mumanyi lwaki nesimbye okuba president. Kubanga njagala omulundi ogusoose mwe abantu ba bulijjo bwe musula president ne muteekayo tasobola kubaleetako olugezigezi kuba musobola omujjayo. Kakati tulina bingi bye twagala okukola. Naye ekisingira ddala twagala Uganda empya. Mu Uganda empya buli munnayuganda alina okuba nga yeeyagala. Mu Uganda empya walina okubeerawo omukwano, walina okubeerawo laavu wakati wa poliisi n'omuntu wa bulijjo. Mu Uganda empya twagala abasawo nga basasulwa bulungi. Mu Uganda empya twagala nga abakazi tebafa nga bazaala. Mu Uganda empya twagala abavubuka nga balina emirimu. Mu Uganda empya twagala enguudo nga nnungi. Mu Uganda empya twagala Uganda ebeere nga Jamaica. Nandi bagambye bingi nnyo baganda bange, naye manyi nti mubimanyi. Maze emyaka 2 kubanga nyina emyaka 18 nga nyimba music, ng'era music wange yalimu message. Njagala mugende muwulirize ennyimba zange kubanga nyina emyaka 18 nga njogera ku bituluma, era message mujja kugifuna. Kyenali ntegeeza luli era kyentegeeza kati. Kyenali njagala luli era kyenjagala kati. Twagala Uganda empya. Banange njagala munsonyiwe. Singa kampeni ya bulijjo mbadde njagala kumala lunaku lulamba mu Butaleja. Naye kubanga abantu betuvuganya nabo bakadde bo tebasobola kumuvinga. Zenjagala tutuke mu buli kitundu. Sagala tulwane na poliisi. Njagala tukuuma amateeka, ate tukole ekituufu, ate tumaleko, ate tuwangule, ate tuongeze omusaala gwa poliisi, ate tuongeze omusaala gwa tuongeze omusaala gw'abasomesa. Buli munnayuganda yeeyagale. Ekisembayo tugenda kulonda mu January. Tugenda kulonda Museveni kubanga ndi mwana muto bwenti nga nkimanyi nti abba akalulu. Naye
ono gwe weesimbyewo naye bamuyita Ghetto Gladiator. Ulira sigenda kufuna budde kukomawo butaleja naye njagala kubasaba bamama batata bachali bange abaana ba ghetto eno responsibility buno buvunanyizibwa bwaffe ffenna. Njagala buli omu afuuke campaign manager, buli omu afuuke campaign agent. Njagala mugende mutambuze message abantu bonna bagende balonde. Njagala muyambeko n'abakadde abali ewaka nga balwadde n'abali mu byalo. Mu abaana ba bodaboda guno mulimu gwammwe musomba abantu bagende balonde. Bwe bamala okulonda temuvaawo, musigalewo mukuume akalulu. Musigalewo mukuume akalulu. Musigalewo mukuume. Musigalewo mukuume akalulu. Ekyo mukitandike kati mwekolemu omulimu, mwekolemu omulimu. Temutya abapoliisi bali ku saidi yaffe, yenze mbabuulira mwana. Omanyi lwaki n'abapoliisi bakuba basirika naye nabo bibaluma. Ulira nze ntambudde Uganda yonna eggulu oba Karamoja oba Mbale oba Lira oba Kitugumu, bonna abapoliisi komanda bonna bafaanagana. Bonna abapoliisi komanda bava ku kyalo kyekimu. Bonna abapoliisi komanda ba famire emu. Osanga owa poliisi nga mukulu nga alina experience nga ludde mu poliisi naye ng'akaana kato kubanga ka famire ya Museveni ke kamuwa order. Mwe mulowooza tebibaluma? Kati njagala babulira muwulire tukole ekituufu, okay? Tukole ekituufu n'abagambe ensi etutunuulidde. N'abagambe ensi yonna yonna etutunuulidde. Abo abapoliisi baba traininga kukuuma law and order. Wulira, abapoliisi baba traininga kukuuma mate. Tewali wa polisi agenda kukuba sasi kyali wange. Ate tiyagaasi tatta. Mwe mukuuma amateeka, mukuuma emirembe naye temutya. Mubeere bannayuganda balungi kuba ye Uganda gye twagala. Njagala kumaliriza kuba kati ate ngenda kuvuga speed. Njagala bwe mbaano ngenda kuvuga speed kubanga tugenda Busia. Tumanyi nti bagenda kwagala bakolako effujjo. Nze nabadde Mbale owa poliisi omu bamuyita Abraham Asimu era mulabe ngaze wano. Oyo yennyini yafuuwa si paper spray maaso. Oyo yennyini yali asuula bomu mu mmotoka yange. Naye njagala obbabuulira temupowa kyonna kye bajja okukola. Eno Uganda nsi yaffe.